kale ennaku z'omwezi ziri nnya omwezi gwa Septemba omupya tubaniriza nnyo olunaku olwaleero ku kiboozeboozi kya Beege. Mwebale kutwagala, mwebale genda mu maaso nga mutugoberera ku Beege website, Beege online TV n'ebirala bingi. Ku Twitter gye tuli kati mugiyita X n'ebirala. Tubaniriza nnyo era abalanga naffe mwebale kuba nga mulanga naffe. Mama Mali soko kuze kubatuli. N'abatannalanga bagambe tubaaniriza. Nabo tubaaniriza abajje balange naffe. Tubaaniriza nnyo mulungi ali ku Beege TV yaffe. Ate naba subscribinga byosubwa bingi nnyo. Subscribinga ng'obudde bukyali. Website wetuli wali wonna, TikTok tetukubuzeewo. Amanya nabakoza Zaituni lwasampijja. Mama Male. Mama Male talirekayo leero Male tujja mubalaga yazze ne Male ate naye ne Male atubuulire ki olwaleero ensonga gye tugenda okwogerako ya nsonga ez'omu maka ekwatagana ddi obutabanguko ddi oba okunyiiga kw'omukyala n'omwami kwe kwandikomye yembeera gye tugenda okuba nga okutumbira abantu bangi mu maka eyo gye muli. Ani asinga okuleeta okunyiiga mu maka? Kisinziira, omukazi ayinza okuba nga gwe waleese okunyiiga, omusajja n'anyiiga n'agira. Omanyi abasajja ebiseera ebisinga teboogera, bo basirika busirisi. Lwaki toyogera? Ati mbasaagala ate mbasaagala okola exchange naawe omukyala. Omanyi ffe abakazi nsobola okukola ekintu nga simanyi nti kikunyiizizza. Okitegedde? Naye kumba ate gwonyiiza. Kati nze gy'onookoma okusirika n'otangamba nti owaaye mukulu munnange wano okozeemu bwoti ne bwoti ensobi naye mbadde nsaba togiddamu. Kati bw'otaŋŋamba nze mba mmanyi kirungi era oluddako mba ngenda kiddamu. Bibeera bibiri. Waliyo omuntu gw'ogamba nga tawulira n'akola ensobi ogusooka n'ogamba kati omukolere kisi mwana muto naye nga tomugambye n'akiddamu nga omugambye n'ogamba abasajja tusirika. Ekyo sooka okireke nga sinakutuukayo eyo w'otuukira okusirika nga kikuyitiriddeko mugamba oba ate sijja kwata mugo obukube kuba oli muntu mukulu nga nze sijja kukola ki neŋŋamba okimanyi nti mulimu abasajja oluusi abakoowa ne bava n'awaka naga azoke nenegulemu ennaku bbiri ssatu. Kakati nate nkubuulira omusajja w'otuukira okuwapa abakazi tuba twakoowa dda. Mutya? Tuba tuli bakoowu nnyo. Kyobulabanga kenkugambe nti olina omukazi wo n'anoba olwaleero tolowooza nti aba yanobe lwaleero aba yanoba emyaka nga Baginda beja emabega naye nga gwomanyi waali. Kati bwenze bwe nnaakola ensobi gwe mukulu munnange n'otaŋŋambako nti munnaye wano okozeemu ensobi nze sigenda kimanya nti ensobi kati okusirika kugenda kuyamba gwe n'obwongo obwo gwagenda okwemenya wekka. Waliwo ekisukka ku musobi anti kati nze namanya nti si nsobi nekiva mu nsobi nekidda mu mize. Omanyi ebiseera ebisinga bagamba tuyigira mu nsobi zaffe kati namanya nti ensobi nga toŋŋambye nti nsobi kubanza nyiza okukola omuntu omulundi ogusooka neŋŋanaye gundi ekintu kino wali badde wasoose n'oyogera mwami Ssemakula n'ogamba fe abasajja tusirika nze wekyasimbidde essira fe abasajja tusirika. Lwaki obeera osirikira mukulu munno ng'omanyi ekintu kyankoze tekibagasa mwembi anti oluusi ekindeetera okusirika kwe kugamba emirundi oba tonnaba kati li kibasosa okugera kyoba omenyawo. Omanyi oŋŋamba nnyo bino olowooza mbeera sikyabi. Kituufu nkiddamu nekugamba nti abasajja abamu oluusi basirika nga baagala oluusi balabe obanga ogwo omukyala osobola okuddamu ne weerowooza mu ndowoozayo n'oterera mu layini nga enjogera ya leero weeyogera oba si kyekyo ne weenenya mu ebyo by'obadde okola. Ekyokulabirako waliyo abakazi nga bayombi nga ye n'ayomba n'akantu katono nnyo bwe kati n'ayomba ate abamu bayomba oluusi bavumira mu baana olinga nyino ye ng'ofaanana bityo okitegeera bwe batyo naye ng'akola ki akonagwo omusajja okitegeera naga kati kiki omwana amukoze eki obusungu abujja ku mukulu munne oluusi n'atandisa embiraba nnyo n'atandika okudda ku gooni. Naye osooka ne weebuuza ekiyombi omukazi ono kiba ki? Simanyaawo oluusi. Anti oba olina osooka okwebuuza nti ekiyombi omukazi ono n'ayomba olwaleero n'ayomba oluddako n'ayomba oluddako kibeera ki? Nti oba olina osooka okunoonyereza oluusi kuba muze ng'oli muyombi. Nedda gwe ebiseera ebisinga mutuwasa kuba ffe abakazi sometimes ekintu kye tusinga okubona nakyo kisooka eba muttu. Ekyokubiri
kuba kuyomba naye ate okuyomba kijja na luvannyuma naye kati bwefuna mukulu munnange nangamba munaye kino sikyagala nga bwe babagamba nti mmwe head of the family bubeera buvunaanyizibwa bwammwe okulekitinga n'ogamba kino nkyagala mu maka gange kino sikyagala naye kati nze bwenzijja n'otabaako nakyo ngambazange bamukubye yayimba oluyimba n'agamba wali abakyala bannaluwali wali abakyala kwegamba ebika byonna naye ate obadde okimanyi nti gwe omusajja osobola okukyusa omuntu wo kisoboka bulungi naye wali abatakyusagambye ebyo ebitone byemutugamba naluwali nakapanka ogamba tuyonka biyonke oluusi kivaamu eyo ewammwe gye mwakuzibwa teriyo basajja bayombi gye bali naye batono tosobola tooza butabe naye nga nti gye bali ate kyekugambye waliyo n'abakyala oba bakazi nga bamanyi okuba abasajja bakuba abasajja basirika babawutuliranga ddala naye basirika nze ensonga eyange okusirika mu maka we kubeera nga kuzzeewo kubanga ebiseera ebisinga oba oyagala kukome ku ddaala ki ebiseera ebisinga nze nga nze mba sikuwagira kubeerewo kutambule na nnaku ezi na nnaku bbiri gwe omusajja bw'obeera nga gwe head of the family era nga mukyenyumirizaamu nnyo okitegedde kubanga nze omukazi ne wemba nze nakuwasa era bagenda kugamba naawe waliyo omusajja kyatawasibwa kati okuleka bano abagundi abaagala ebyobwerere nti omukazi ne wemba nze nakuwasa era ebweru eri tebagenda kugamba nti era bagamba omusajja ono yakulira amaka gawali obagenda ewa mwami gundi tebagenda kugamba nti genda ewa mukyala gundi wadde mulimu omusajja newabeera nga omusajja oyo yafa era bagenda kugamba genda ewa mwami gundi kati wabeera nga obuvunaanyizibwa obwo bubwo nga gwe akulira famire era oba olina okuteekawo embeera okitegedde okusiika kuno bwe kubeera kuzzeewo soka weebuuze nkugjeewo ntya gwe ng'omusajja n'okyejjamu kiri nti omukazi owange ayomba omukazi owange akola ki okitegedde katusooke tuwumulemu katono tulabe bannaffe abateekamu ensimbi ng'abakato abajjanani n'abalala bangi tukomawo buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba pulaani eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Tubale tukyagenda mu maaso nga tugamba nti ebiseera ebisinga abantu ebibanyiiza biba bitono nnyo naddala mu abakyala. Nyinza okuba nina essimu yange nga waliwo omukwano gwange yampeereza message. Wampeereza message ka message ako ka WhatsApp nekatandika okuyombya naye nga tekalina n'amakulu tekalina ki ebiseera ebisinga ekyo nakyo oluusi kivaako. Obadde okimanyi nti omukazi watuukira okulaga nti anyize kiba kigenze tuwaasi ate kitya omukazi watuukira okulaga nti anyize omusajja mu bufumbo osobola okukola ensibo emirundi ng'ejja ebiseera ebisinga n'okola n'ekintu ng'ogenda kuddeeka oŋŋambe kale ng'olowooza nti nnyina embeera gye ngenda okuteekawo naye n'osanga nga ndi free nnyo ekyo obadde okimanyi obadde okimanyi nti omukazi ategeera yayinza okukwatira bbaawe mu bwenzi n'addeeka n'atabaako nakyakola naye omukazi olwasazawo gamba nti kaŋŋende mu lusirika kitegeeza olusirika oluba luliko ne sponsorship ngeza nga nnya okiwulira nti wasooka n'okola ensobi esooka n'ensirika n'enkitwala nga weekirabye n'okola ensobi ey'okubiri to make matters worse mukola ensobi eyo ne mugiddiŋŋana kyesimanyi oba muba mwagala kulaba ddala oba tuba tulowooza ki kati wano nkuzaawo neggamba nti omukazi watuukira okunoba bw'aba anobye gwa mwenda nga nnya aba yanobadde ogw'omwenda nga nnyo omwaka oguwedde
Kisoboka naawe naye ng'akyafumba kyakola kinaye omulaba naye nga yanoba ate nga gwe omusajja tonda ategeera nti omukazi ono yanoba dda mu bwongo nga waali bulungi ng'alina awalala wafumba naye nga waali kitegeeza ki ekyo anti egambye nti aba yanoba dda mu bwongo nga gwakulaba bulabi nti ne bwe naakola ki omwami wange ne bwe naakola ki omwami wange tagenda kukola bwaki obulaba nga osanga amaka aye nomuneeka nkusese edda nali manyi nti abantu abafumbu baba n'emirembe mu kisenge ekyo naye osanga amaka ng'oli agamba ngenda myezi wagindaba 6 ng'oli asula eri n'oli atunula eri nga tebaagala nakumanya nga bateekawo n'omuwaatwa okiwulira ongamba bino byolaba mu firimu abateekawo olusengenga omukyala nayeebaka eri n'omusajja nayeebaka eri ozannya firimu nga in reality gyebiri kati omusajja bw'olaba embeera eyongezze waka ey'olusirika naye gwe ngoyina experience nnene nnyo ngoyina experience kyali kikutuuseko gwe ne katamayeeroga nga sinnakula myaka nasooka kula bwongo nga sinnakula myaka olaikolaga nnyo firimu ate sikulaba nnyo firimu ebintu byegamba gyebinaawe nti woobimanyi kati gwe omusajja otadde okoze otya embeera eno okuvayo wakanga kati nkuzayo wali nti gwe head of the family nze bwe nnyiiga ate gwe towegatta kale nnyigako ennaku nga 2 then gwe mwennyini wezze kwe ebiseera ebisingamu abakola ensobi kale naffe tuzikola fine and simple naye gwe omusajja okozeewo ki tobeeranga bano nti nalabye omusajja bwe naddayo omukazi ne munyiiza nagenda okulaba nga atandika okufumba amazzi agookya nategeka obwambe ategeka biki ngali agamba nti agenda kuyita amazzi gookya agenda kusala biki ebyo kwegayeyo embeera gyoyagala abantu ate batuukemu embeera si gyeŋŋambye embeera eyo si gyeŋŋambye naye omusajja amaka bwe gaba gakyankalanye nga gwe head of the family oyina kukola otya okoze otya naawe ogenda kwegatta kusirika okwo omwaka gukwate omulala oba naye kiki ekiva mu kusirika okwo oluusi biba birungi oluusi kubanga omuntu omu ayinza okusirika ngalowooza ye solution yaki y'omuntu oli omuganda agamba asirise teyejjusa kakati gwe omusajja nze nkwadde example nekugamba nze omukazi wentuukira okusirika kitegeeza oba onkoze ensobe emirundi nga 6 okiwulira nze omukazi yenze muntu gwogenda okusobya leero nekiba just for granted nenteka mukiri osanga omwami wange akikoze mu butanwa noddamu n'okola ekintu negamba just for granted naye olowooza omukazi ayinza kusonyiwa omusajja eddundi emeka omukazi yaaliwo okusonyiwa yes omukazi yaaliwo okusonyiwa kati kankuze ku kyeddiini nti eddiini omukazi omufumbu bakugamba ejjana eri wansi wa bigere bya bbaawo okiwulira ate kati kankuze ku ddiini nkugjeyo nkuze ku ludda lw'abasenga baffe batugamba omusajja tasobya kati mmwe bwe mulaba ekyo ekintu ne mukiwulira nti omusajja tasobya ne musobya nga bwe mwagala that's why nze wentuukira okunyiiga mba nnyiza emirundi ngeena neŋŋamba omusajja tasobya ejjana eri wansi wa bigere bya bba wange the best solution si kumuvuma sikola kikansirike anti kati gwawenkumuliza nti omukazi wange bw'aba asirise wiiki namba nze nganze nyina kukolaki ndowooza olina kumuzza mpolampola si ndowooza wabula kyoba olina okukola naye olwokuba nti ebiseera ebisingamu ababeera mu nsobi nga nekyanyiziza mu butuufu okimanyi ogamba ye nfa kibwanayagala anadda wali owuliddeko sinaliyozi z'abakazi ng'abasajja baabwe balabika balina ebintu bye bakoze nagaa kansooka entambulemuko nadda olulala abaki abasajja sinaliyo ezo noga kazi ono alayika alina kyeyakoze kyamaanyi nnyo naŋŋamba bye twogeddeko ali tobiwulidde neŋŋamba omukazi ayinza okuleeta omusajja awaka nze nenkitegeera awaka wakitegeera nenkitegeera naye nensirika naye omusajja ono omukazi ono nga njoze nnyo kansooke nenkole ki kati ate omukazi obeera mutumo n'oleeta omusajja makaga omugabbaawo ate ekiti kyemakuteekamu mba si kirala kiba kirala nnyo ekyo kiba kirala nnyo nze my question is obutabagano babuze waka olusirika olwo nga lukutte ennaku 3 lukutte ennaku 4 waffe obusiiramu bukugamba omuntu bw'oba onyiize saalayo lakawazinda besi biki
ogenda ova ku musalo ng'obusungu bukuweddeko kade ekyeddini ekitadde wali obusiraamu ne bugamba nti omukazi omufumbo ejja n'eri wansi wa bigere bya bbaawo okitegedde kitegeeza nnina okwata omusajja wange ng'ekyatika obwamwa ne butugamba omusajja mu nsi muno tasobya okiwulira kakati bwemba ntuuse ku extent nti omusajja nnyizizza ebinyizi ebiwera gwe omusajja owange ogenda kukolawo ki nze kyenkubuuza kyotannanziramu kyogamba nti waliwo abasajja oba abafumbo abalina obusungu obusukkulumye n'abatali bafumbo ekyo nakyo nakyo kibaawo omuntu yenna alinoma anyiiga okiwulira omuntu yenna alinoma anyiiga era n'agamba naye Ssemakula ku bintu byankoze indeed kamwesonyiwe ensirike kati gwe newe tubanga tuwano mu kampuni yaffe ya Beg Media ne tufuna obutakanya ne Ssemakula nga buli wenjija sikunyega oba wemba nkubuuziza sikunonziramu fine sikuzaako kigambo kyange tetusaganga bwe tusaga muli mwenyini weebuuza naye zaayi mutuufu nyinza kukolawo ki okubanga adda mu mbeera ze yalimu before kati kyenkubuuza ekikulemye okubuziramu kale ebiseera ebisinga abafumbo temusobola kutambula nga mwetengeredde obanga muli straight buli kimu obanga omuntu yenna alinomu mufuna obutakkaanya ekisooka muba temwakulira wamu omusajja n'omukyala mwefuna bukulu n'olwekyo ensobi temusobola kuzeewala mu maka era okusirika temusobola kwewala naye okusirika okwo kukomya eddiini n'olwekyo nga tubasiibula enteekateeka eri nti muteekeddwa okuba nga mwezza mwekka na mwekka tubaagaliza ng'ani akulembeddemu okwezza okwo kiyinza okuba mukyala kiyinza okuba musajja byonna kisoboka kisinziira ani yaleese ekinyiizo ne mugenda mu kusirika okwo ndowooza si kyekyo kati omusajja weyeekubamu n'alaba nti nze nakoze ensobi kisoboka bulungi omukyala weyeekubamu n'alaba nti teekwa okuba gwe wavuddeko ensobi nakyo kisoboka ebiseera ebisinga omusajja nedda lwaki gwogamba musajja ebiseera ebisinga omusajja gwalina oprayinga that law olw'ensonga fe we tubeera mu maka tubeera nga baana bato okiwulira buli kimu kyonna kisobola okubaawo tubeera nga baana bato kati gwe omusajja bw'oba otegeera nnyo nga endowooza yo erowooleza waggulu oba olina okugamba wadde nze nnaku ensobi wadde omukazi yakoze ensobi nekyo tekirina kusukka nnaku bwe ziti tubaagaliza okwongera mu maaso nga mulaba Beg Online TV tulina website tulina X gye muyita Twitter n'ebirala bingi nnyo tubaagaliza okulaba obulungi mubeere bulungi mweraba